Eggulo Uganda yegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abakyala ng'emikolo emikulu gyakwatiddwa ku kisaawe ky'Amenunula Kololo. Baba ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ennyonyi ki Uganda Civil Aviation Authority baalukozezza mu ngeri ya njawulo ku mukolo ogwategekeddwa ku Sheraton mu Kampala akawungeezi k'eggulo mwe basinkanidde abagoba b'ennyonyi abakyala okwefumiitiriza ku mulimu gwabwe. Mu bano mwe mwabadde ne Lieutenant Jacinta Kyomuhangi kafulu mu kubonga ennyonyi ennwanyi. Omulimu guno gusinga kwettanirwa basajja. Jacinta agamba nti ebintu byakyuka, omusajja ky'asobola okukola n'omukazi akikola. Tewakyali mulimu nti gwa musajja guno gwa mukazi, maybe okuzaala gwasigalizibwa omukazi. Yes, it's tiresome, gwetaaga maanyi, naye with digital systems byalongookamu tekukyali kukozesa maanyi. Tubulidde okusoomoza kwe bayitamu ng'abakyala omulina okunyoomebwa. By nature abasajja mulowooza musinga ku bakazi, era ne mu magye mwekiri bw'owulira omuntu n'agamba oyo anaasobola kuba tannakulaba bw'okikola, naye bw'omala okikola nga waali n'ajjayo gundi kind of perspective n'agijjayo. Olive Lumonya ng'amyuka akulira Uganda Civil Aviation Authority agamba nti mu kaseera kano omulimu gw'ennyonyi tegukyaliko kikula kya muntu. Tulina abakyala bangi nnyo ba pilot, maintenance engineer, aeronautical engineer. So okusooka tucelebratinga oba tujaganya abakyala bano abasobodde okubreakinga ceiling, abasobola okuyingira mulimu guno ate ne bagukola bulungi. Agamba bakozesa olunaku luno okulaba nga basikiriza abawala okwettanira omulimu gw'ebyennyonyi. Obuwala, abaana abato, abakuze n'abakyala bali mu university n'abali mu mirimu emirala gyonna nga tubagamba nti omulimu gw'aba pilot, ogwa engineer, ogwa maintenance mulimu mulungi nnyo era gusoboka okukola. So tukubiriza abakyala basobole okugezaako nnyo okuyingira mulimu ogwa aviation. Kino we kijjidde ng'omuwendo gw'abakyala gukyali mutono nnyo bw'ogeraageranya ku basajja abakola emirimu egyekuusa ku by'ennyonyi. Kati abaddukanya omulimu guno baagala gavumenti okwasizaako abayizi abasoma ebyennyonyi kye bagambye nti kyakuyambako abayizi ab'obuwala okugwettanira. Okutendekebwa kw'abantu abali mu industry eno kuli expensive. So kati kye tusaba gavumenti sente ze yateekawo eza student institution fund ezisobola okuyamba abaana ba university nazo zijjeko mweno sekita ya aviation. Waliwo edda baali bawayo scholarship naddala abaana baali basomera Soroti, naye ate ne mujjamu emigozi obana nga abamu bazikozesa bubi. Naye kati tujja kuddamu tuconvincinga Minister Education tulabeyo scholarships ze tuwaayo abaana nga bana bataano bagende basobole okusoma course eno. Minisita w'ebyentambula General Katumba Wamala akubiriza abakyala obutenyoma baveeyo benyigire mu bikwatagana n'okuvuga ennyonyi. Waka tulinayo ba pilot nga basatu bana abali ku nnyonyi ennene ababuusa Airbus 330 balinamu kye batusinzaako nti baba bakutte ekintu balina engeri gye bakwatamu ensonga n'obuvunaanyizibwa. Abakyala abasukkulumye ku bannaabwe baweereddwa ebirabo.